Mugamba mutya abali ku channel ya Faitibwa Chaiti YouTube channel ya Fly onyiga tunulire cloves zino. Eddaga lino liyitibwa cloves. Cloves zino zigenda kuyambako okugoba empewo embi mu nnyumba. Nyagadde nkulaga okikola otya. Osobola okufuna kando bulungi. Eno yeyitibwa kando. Ogifuna ogiteeke walungi kati nga bw'olaba nzitadde mu kano. Bw'ofuna kando buli kawungeezi ssaawa emu ssaawa 2 3 4 funa kando nga bw'ogiraba, sooka ogikoleeze bulungi. Sooka okoleeze kando. Bw'okoleeza kando zino ne zaakamuko sekendi nga 2, sooka ozizikize. Bw'omala okuzizikiza funa cloves nga bw'olaba. Funa cloves zino, funako akaweke kamu okalaba, funako akaweke ka cloves, genda ng'okanyigira ku kando bw'oti. Osooka zikoleeza n'ozizikiza. Kati bw'omala ozizikiza nyigiramu ka cloves bw'otyo n'akalala kateeke sayidi. Bw'omala ozinyigirako kati koleeza kando. Bw'omala ozinyigira mu kando cloves zaffe nga bw'olaba oziraba, zinyigire ku kando bw'otyo olaba ndowooza. Bw'omala tukoleeze kati koleeza kando yaffe ng'onyigiddeko cloves. Beera ng'okikola bw'otyo. Kando eno akakka kana kaba kasaasaanira ennyumba, kaba kagobera ddala emyoyo emibi mu nnyumba, kagoba empewo embi. N'olwekyo cloves zino nnungi nnyo okubeera nga zinyookerako mu nnyumba. Cloves kyekikulu. Osobola ziteeka ku kando bw'otyo nga bw'olaba. Omukka guno guva ku kando, oguva ku cloves zino ne gubeera nga gusaasaanira ennyumba. Kijja kuba kizibu nnyo emyoyo emibi okubeera nga giyingira mu nnyumba yo singa onaakola bw'otyo nga bwenkoze. Nyagadde mbeere nga nkikulaga. Kandi egenda kubeera nga eyaka bulungi nnyo. Beera ng'oteekawo cloves bw'otyo osobola okugoba emyoyo emibi mu nnyumba, musobole okwebaka obulungi. Jjukira emyoyo emibi gitambula nnyo mu budde obw'ekiro. Empewo eyo embi ebeerawo nnyo mu budde obw'ekiro. N'olwekyo bw'onaakola bw'otyo n'oteeka kuno cloves, zigenda kuyamba okulongoosa empewo naddala mu budde obw'ekiro. Kiki njagadde okubeera nga mbalaga. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Faitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.